nagamba ndi mukutoba n'akaana akawala wano ntoba n'omwana kakati essaawa zino ennaku zino zonna ne Beeka ne Abe namugamba omwana mulwadde n'onyasira kumugamba omwana mulwadde baweereze ssente janjaba omwana ali mu kwasaamirira agenda awalampa abantu mbu baagala mukazi obwongo bonna bujjudde bakazi temuli music wadde bujjudde bakazi muganda akusitule baba ayagala twogera akusitule nga bwabikugambye mujje naye wano okumanyira kumvumanga bubumi naddaba newange namanyiira nanvuma bwekibuli dajja kyasafuddeoyo natuuka n'okunaamutwaliro kati essaawa zino ali mu kupostinga muganda we mbw ayagala mukazi we yamanyize mundeke mpummule sukaali yannuma puresha ennuma saagala binsumbuwa saagala biboozi bya musiru oyo bw'aba ayagala twogere akusitula akuleete wano lwaki bwe namanya nti akubye oluyimba ne mukubira essimu lwaki yagaana ogikwata ate nga yalina abo balabongo nga ebbali bwali waliwo omuntu era ye yaŋŋamba nti abaddewo tayagala kukwata ssimu yo kati lwaki ayagala okunfunamu byanfunamu nze siri ku muntu musiru atamanyi baana be nti oba bali oba basoma agobye omuntu omusirusiru yenna mu bwongo bwange guno omwaka saagala kudiringa n'abantu basirusiru ne bwana bamwana gwezaala ngenda mukyawa njagala omuntu ankola omuntu alowooza famire ye eridde etya enywedde etya tamanyi baana be bwe balya tamanyi baana be bwe basula omwana w'abandi muto yamugja ewaabwe emityano yamunsu paka kati ntandise n'omwaka ogwokubiri gano ge maka ge mwawasiriza omukazi gwabubira bwagamba mbuno baamwagala ndi mukusekererwa ekyalo kyonna nze nkoze kasiri nkoze yamanyi atagale bibye gamulemye ekkuba miziki gyakubiremu n'ebyo ebiyimba by'ekisirusiru ebyabasisi nze siri musanyufu paka lwendiraba Ashirafu oyo ng'avudde mu ggeto nga n'enjaga agivuddeko alyoka abeera omwana wange omulungi zino ng'akyalina abo abayaayeyaaya ab'omu ggeto nze taddamu nakumpita byamaama taddamu asobola okusasula ssente ze namuteekamu n'oluzungu lwayogeranga ssente zange n'atuuka okunnangira ssente ze zanzijanjaba kyali kibi omwana omuwala okugenda okunona yendaga muntu ye omwana omuwala yatuuka n'atwala omwana omumugemesa owulira bw'atuuka okutwala omwana omugemesa baali babbye abaana mu ddwaliro kwata ne bamubuuza ddala omwana wuwo nti ye oba omwana ono wendaga muntu yeeriwa omuwala n'akomawo n'aŋŋamba maama baŋŋambye olw'enzirayo mwendera endagamuntu baagala nini nnamba ya taata w'omwana n'eyange ne nkwata omwana ne muwa emitwalo 2 ne mugamba genda erubaga linnya transport ogende erubaga bw'oba weewandise endagamuntu yo gyeri omuwala n'agenda n'ajjayo endagamuntu ye n'agireeta netukola photocopy bwe yali agenda emityano ewa maama we n'agenda oba ndagamuntu yagireka wa maama we photocopy n'esigala mu ssimu oyo olwajja wano tulabako bwe yasanga photocopy y'endagamuntu n'ayomba nnyo n'atuuka okukeberakebera essimu zaffe n'agenda nga bulookinga buli omu tolabanga ako kamanyiiro mu nsi eno Ashirafu ani gwe yeesiga okusinga nze obeera otya nga wasuula omukazi ewa maama wo naye nga teweesiga maama wo waba tasobola kwesiga nze lwaki yeesiga abantu b'omu ggeto ab'omu ggeto bafuuke bannyina bamulage ne kitaawe nze sikyali nnyina lwaki najja erina amawulire akugamba ebigambo ebyo nga nze nnyina wendi ate nga nawa n'amanyi omwana w'abandi gwe yafunanga nnyira yenna addugadde yenna asiibuuse era ani yamugamba nti bagenda mupangira bamutwala bweru okutegeeza ekituufu omwana omulenzi oli kituufu akola mu ofiisi y'Abasawudi era atwala bawala bweru era ebyo byayogera tebiri yayiya bintu byekwagala kutunda ndowooza nnyimba ze bazisibye y'amaanyi ono omwana omuto wa myezi 6 bamulekawo ne bagenda ebweru nze nalwala ndi mulwadde kati omwana agenda mulekera ni nnyina w'omuwala mulwadde ndi mukwano gwa Ashirafu mubeere mikwano gya Ashirafu nga mumubuulirira alina okumanya school fees mutabani we zaawa alina okumanya ebikopo bimeka omwana w'omuto byanya olunaku aveemu ebyo ebyekisirusiru akule kubanga omwana wange asembayo adda ku oyo Ashirafu wa myaka 26 niyo olaba nga bw'otuula n'omwana oli simala omumanyi simala era naye muyimbi naye bw'otuula naye olaba nga munyumya emboozi ez'ekikulu arizoninga lwaki oyo Ashirafu tarizoninga saagala muntu akula ng'akula muwawa yeefudde alimpa mbu naye avuma nnyina navuma bukadde 2 n'ekitundu si papa bwe yamuwa okumpa yalireseyo bumpa asobola okukwata ssente ze namuteekamu amanyi okubonaabona kwe nabonaabona naye amanyi okubonaabona naye okumutuusaawo n'oluzungu olutono lwaliirako emmere ssente zange oba afaafe tugamba ekisembayo oba afaafe muziike mmanye nti nasalwa nakola loosi kyaggwa afe
ndi mukazi mulokole omwana atambula mu ghetto anywa enjaga anywa omwenge mu mabaala avuma abantu ayomba yawemula agagamba agabyo baafaafe oba afaafe ekyo kivudde mukama kange nze nkimanyi yosimbe ekiwulire oba afa afe anangira atya ssente ezanzijanjaba si papa zeyampa ndi ku bitanda siva ku macupa naye nga nfayo okulaba nti abaana be balidda mwana wansomye afe omugamba oba afaafe oba yajja mu bulamu bw'ensi yejjemu akwafuna ssente n'azikwata n'agula miceere n'agula biki n'atwala mu ghetto naye nga nze nnyina ndi eno ndi kawunga nazijanjalo n'omwana we nga bamugoba fiizi n'omwana we muto nga mulwadde yansuulira omukazi omwaka mulamba kati n'omwaka ogwokubiri ali ku mukulu wamumanyira lwakyaliko singa abaana babano bava mu kiko amazima abaana bava mu kiko batuma byennyanja bava mu kiko baŋŋambiza esitooki ziri mu kiko mu tawuni lwaki asaasaanya bwatyo omukulu we babiri eyaffe si yakuswalaswala lw'akantu kamu ako bakafa kafe nina obusungu bungi abantu bonna bonna ne bayimirira ku bikomera era kyenjagala omusajja gye nafumbirwa si yazaala omwana oyo ndi buswavu nnyo ajjano ne mukazi wa mutwale atajje ne bannamawulire ne poliisi mumukwasi atwale mukazi we nasuze ku macupa nze gwola nakatuuka kati ewaka okiwulira ndowooza mwana gwe bagenda okugoba fiizi ndowooza ono omuwere mulwadde ssenyiga akolola okufa obufi ng'owulira akasirusiru mu kiko yonna enene emikono yonna tawuni yonna ebunya manya biki kasasira omwerere nosensi bwe yanvuma abantu bonna bayimirira ku kikomera kagulu abasajja baali bazeesa ebbiiru y'amazzi gwe wange bonna ne bamutunuulira ne batandika okumwegayirira weetondere maama omusajja meneja simanya mupyo n'atuuka okumwegayirira bajje ku ddwaliro omuwala gye yazaalira tandika okuyimba anaavaamu ekiramu ekinnyamba nange mbeera obulungi kati ndi mulwadde kyokka ndiko okulabirira abaana be ndiko okulabirira mukazi we gwe yandekera lwaki tanona mukazi we kuva wiiki ewedde nkubira abaana b'omu ghetto bonna mbagamba mugamba ano ne mukazi we lwaki tamunona oba abiyita byangu ebyamaka lwaki tamunona era ani yamugamba nti mukazi we tumutwala bweru ave ku baana bange yafuuka mwana wa ghetto abeere mwana wa ghetto ghetto emulage nnyina emulage kitaawe namugamba adde ave mu ghetto n'alemera mu ghetto ndi mukazi mulokole ndi mukuswalaswala buli bwempita wonna nswala buswazi manyiriramu amakasi ga kitaawe amaka nafumbirwawo mafumbirwe ono omusajja waddembe okungoba nangobesa n'omukazi we nangobesa n'abaana be naye yasirika n'akaaba amaziga omusajja oyo n'akaaba amaziga n'afuluma n'atambula n'agenda mmanyi biki byandowooleza essaawa zino n'omanya embeera nnyoko gy'alimu nti nnyoko mulwadde n'otandika omuteeka ku pressure n'omuteeka ku stress ez'enkanizaawo oyo omwana ddala njagala oyo n'oli yanyize n'atuuka okuŋŋamba nti mutabani we wuuyo gwe wakola ekyejo naye nga bwakyako ne mugamba nti amanyiire bakulu be kati katambule ne kididi amulage ennyina ne kitaawe oba alowooza emmotoka ya kididi buli kya n'ebeera eyiye ndi munyiivu kati kankubuulire ndi munyiivu akirafa ajja anone mukazi we ate banneesonyiwe bonna kubanga oyo okubeeranga mu mawulire mu byekisirusiru nze ani atabeerako mu mawulire nti omwana wange wuuyo yazimbye kalina ennene omwana wange wuuyo yaguze emmotoka etegerekeka buli ssaawa mbeera mu mawulire g'oyo bya kisirusiru amagezi agamanya nti amaka mwe yava malokole agannyina ate wa kitaawe wajjajjawe ekawempe basiraamu ebintu byonna byakola byonna bye bimubuza emirembe nnyoko mulokole kitaawe omusiraamu onywa omwenge onywa enjaga onywa biki onywa kasasiro yenna ofubutuka agagamba agakyafu mu kamwa nze lwakuba nti ebintu ebimu mbidiriitinga oyo gwolaba si munaku ayina abakazi ayina omukazi ettaka ayina omukazi esawudi naye bw'owulira agagambo g'abavuma n'ogalikooding n'engakuwa n'ogawulira gagambo gabi nnyo nnyo agakyafa gatasaana na kuva mu kamwa naye lwakuba abawala be babinsindikira nze mbidiriitinga nze mbidiriitinga naye nga ddala bwentyo bwe namukuza ebyo namubuulirira nze teri kisinze kunnuma nga kummanyiira ate n'ava ku ddala ery'okumanyira natuuka okumanyiira abantu abandiko kati abanzijanjaba abaana bange abanzijanja n'abandiko bavuma natandika obbamanyiira oli gwabalampa musajja mufumbo ayina mukazi we ng'akaaba bukabi maziga muka muganda we n'agamba naye mulamu n'atuuka n'amusindikira message n'amugamba mulamu ebintu bino bijjeeyo mbirabyo bitadde ku TikTok bijjeeyo si bituufu gamba wakirivuma nze mulamu wakirivuma nze n'atandika okuvuma omukazi
bamutwale mu rehab bamunuunemu enjaga emusuula eddalu omukazi taliiwo wano tumirirwa nnyo bamutwale mu rehab bamunuunemu enjaga addemu amagezi eyo njaga yemusumbuwa kati ayagala kuteeka nsi yonna ku bunkenke eba ennyimba ze zimubuze mugamba akuba ennyimba ze ave mu byekisirusiru mu byekikumbaavu akule egyo emyaka tegikyakola bya kisiru egyo emyaka tegikyakolala Nesitudi ne bukuba ennyimba ezitanyuma ne buyitawo bwakuba ennyimba ezinyuma n'oddawo n'ozizannyiramu n'ofuuka leejula siru bwakunywa njaga bwe bumusumbuwa